Ennyanja Nakivale emu ku nnyanja ennya ezikola Coach Lake System omaserengeta ga Uganda. Etudde ku buwanvu bwa kilomita 14, obukiika bwa kilomita 6, obugazi bwa kilomita 26 n'okukka wansi eri mu mita 3.5. Eno esangibwa mu disitulikiti ya Isingiro ng'eyamba abantu naddala abali mu nkambi ya Nakivale wamu n'abatuuze abalala abalinaanyeewo. Kyokka olabira bino ebyafaayo byabyo bigenda bisereba olw'okutandika okuggwaawo. Kino kivudde ku batuuze abasangibwa ku mwalo gw'Ekikisi ogusangibwa mu Kamuli Ward mu Town Council ya Isingiro okumpi n'ennyanja eno okutandika okugisaanyaawo nga bayita mu kukola emirimu egy'enjawulo okuli n'okulima. The water levels used to go up there at the other side where there's the other car house. But now it has gone deep. It has been depleted and it has been taken away. It has gone deep to around 300 meters from the original place. They have tried to burn the bushes around Lake Nakivale, and that is one of the reasons why the climate has changed. Bakitadde ku batuuze obutamanya mugaso gwa ntobazi eri bba abantu wamu n'ensi okutwaliza awamu. Bwe tubuuza Kihembo Vanessa omu ku batuuze gwe tusanze ng'asena amazzi akitadde ku mbeera y'obudde ekyukakyuka entakera. Turiyo tushobigwe turi kwebuuza amaizi tuza kugiya nkahi gamara kuuma mbwenu zeni tuza kufurukamu tugire ki tugende itwaba yabwekweto tujja bakozi omu. Ye Emmanuel Bwenje ow'ebyobugagga eby'ensibo mu disitulikiti y'Isingiro agamba nti obuzibu buvudde ku bantu obutamanya amateeka gafuga bya bugagga eby'ensibo omuli n'entobazi. You find very big pieces of land covered by only banana plantations, and which bananas are not very good converters of carbon and storers of carbon. Responsible for environment, I'm calling them up to come up with bylaws and the policies and laws that govern the people around the lake. N'abalimi abakubiriza okwettanira okufukirira baleme kkosebwa kyeya ekibaviirako okusanyawo entobazi. We have challenges to do with dry spells. So we are trying so much to implementing interventions to do with small-scale irrigation schemes. We also have large-scale irrigation schemes like the Kabyanda Irrigation for Climate Resilient project, which is going to cover a very big piece of land. Kati mu kaweefube okuzzawo n'okukuuma ennyanja Nakivale, aba Saitro Uganda bategese emisinde ne basaba abantu okubeegattako. Run for Green, Bamboo for Wetlands campaign. This is a campaign that we are planning to have on the 30th of November. We want to restore around 65 hectares of degraded land. We are planning to raise up to 100,000 tree seedlings of bamboo. Nga bagoberera ekiragiro kya President okuzzaawo entobazi, ensangi zino ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi kigenda mu maaso n'okusaanyaawo ab'ensenza mu ntobazi mu ggwanga lyonna.